Medad Lwega Segona akali amagwa akiguddeko anti abalonzi bamugobye mu constituency bamugambye tebakyamwetaaga waabwe agenda anoonye ekibanja walala ajjukira yavaayo n'agamba mbuye w'amaanyi nnyo wa mukitiibwa nnyo ye abantu bamwagala nnyo era mbuye tayinza kuva ku mpuuga mukwano gwe wadde yabba mbutayinza kukyawa mpuuga gwalabidde ebbanga eddene nga babba bonna n'ayagala Kyagulanyi byakalabira emyaka emibale nga tabbangako naye Munolekyo ajja kuba nnyo mukwano gwa mpuuga era ajja kuwotereza nnyo mpuuga alwanyise nnyo Kyagulanyi kati mwamulabe George Juzi bwe yazze ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule wabaddeyo press conference n'omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kati oluzzeeyo mu bantu be okubagamba mwandabye twabaddeyo ewa Kyagulanyi ku press Makerere Kavule ffe twogera anti nze munnamateeka wa Kyagulanyi omwana oyo muwolereza n'ekibiina kyaffe ekya Nuupu bamugambye gamire todda mukugera ku Nuupu gwe n'akazindalo kateeke wansi ffe twakuwanikayo katukuwanulayo kubanga wayokya mwali adda n'empuuga kosasa ogifudde ekibbiro olina ssente z'otereka mu mmotoka bakanabe ne babbirako nga fe abalonzi bo tubonaabona nga mubba ssente z'omuwi w'omusolo ng'amakuba agali mu Wakiso mwokiikirira wano gajjudde enfuufu naye nga mu ssente mubba nzibe ekituuse ku Medad abaita kilootangako naye abantu banyiivu singa abantu bakola bwe bati Uganda ejja kuterera katubirabe tutandise abeebusibo muzanye paati yange ono si Segona yagamba mbu sigenda kusayininga todda afuuse todda vaayo afuuse vaayo aveeyo afuuse aveeyo ojja kiwulira togenda kusayininga gowulira Segona toddayo oba abantu bwe bayita mmere kulya yeffe kati abasalawo mwe bannabyabufuzi temukyasalawo webale nnyo Robert Kyagulanyi Center yeffe abasalawo gwe I'm so happy and excited okuba nti bannayuganda kati balaba ensi bannayuganda kati beesalirawo tebakyabanyumiza saakasi waabwe ate kati banyiivu Segona mulimu abantu botula n'ogamba naye bagano mabina ki igwe Segona tujjukira mu bigambo byo bye wayogera oyina akasawa tukana okutuga n'otugamba toyina masanyalaze g'otwetaagako abantu bewa mu byobakoledde byeyogerera era sobola okuddamu ne bakulonda over and over essaawa zino walabikiddeko mube muyita abasiyazi ku kitebe kyabwe wenanga ojja weekola obusolosolo wenanga n'okuwera towera olinga omusajja atajjudde nga weekukuutiriza ku baana be mwagamba nti tebayina mpisa ng'ojja bonna w'obeekukuutirizaako oyagala obalagwa obuwagizi kale tumanyiddwa wabula tumanyiddwa nyongera okubajjukiza twabagamba guno omulembe ne bw'abaani wano kukana akaseera ne bw'onaagula ambulance ne bwe zineetala nga bwe zivaano bwe zidda mutala ku mutala mukulu temujja kugiddamu ate temujja kutujjako masannyalaze bizinensi nga tuli mu nsonga za kukyusa ggwanga si za kwekumira mu bufoofofo mwe simanya basimanya disimanya mwanga bwe mwatugamba nti temusobola kutubeeramu nze era neewuunyiza okulaba omusajja wena ng'olinga akabwa kasibire ku gaali nga bwe nawe nojja weekomomma era bannange mwebaze nnyo Kyagulanyi ndowooza owulira bannayuganda si basanyufu n'akamu ate kati balaba kalino Segona atamba takyatambula alinnya takyalinnya kubanga ensonga zaasubaganye Bobi Wine asobola okukufiisa yadde oli mulamu
naye abantu abaliwo ne bakulabanga gwe yafedda. Mulabe Honorable Sseggona eyali omusajja ow'amaanyi mu byobufuzi. Olunaku lw'ejjo yazze ku kitebe kya Nuupu. Naye ng'ajja yeebwalabwala, ajja yeebuzaabuza. Naye nga teri muntu yenna amufaako ng'alinga omuzimu. Alinga omuzimu oguyitawo weeguti. Anti omuzimu guba guyitawo tegulabika, gubeera invisible. Naye we yabadde. Baamufiisa. Tewali na muntu y'omu yabadde amufaako ng'atambula musajja wattu bambi. Naye bannaye abaana ba Kyagulanyi. Mukama wammwe kyabagamba kye mutambulirako. Omusajja ow'amaanyi bw'atyo ow'ekitiibwa ne mumufiisa we muti. Yenna yazze nga anigina nga kinnawolovu. Naye nga teri muntu n'omu amufaako bannaye. Abasajja bano batta kaliya yaabwe y'ebyobufuzi nga baali basajja b'amaanyi mu byobufuzi. Naye kati bajja beekukuutirize. Wampuuga yalaba nga teri muliro. Yayogera byayogere wa Kyagulanyi. Kati ajja yeekukuutiriza ajja aswala. Obawulira? Omwana Medard Sseggona Lubega akali amaggwa ajja kakasa nti omwana Kyagulanyi mulalamu. Kyagulanyi yajja amazeeko kukyusa ggwanga lyaffe. Ababbi bonna bagende gino Museveni batambule batuviire wano muliro gwokya. Naye gwe buli omu asobola okubeera professional mu kalimu ke. Naye abaami bano ba professional mu kalimu kaabwe ke bakolako obuli bw'enkwe. Ko omuntu nga professional mu kulya enkwe. Tebaswala bagumu bazibu. Balinga omanya abakozi b'omuggwanika. Mubeera wali nga mumwesansa bagolwa omufu wammwe. Nga ye agamba mukabe nga ye ali wali ku kikopo kyayanywa. Kati be baami bano. Gw'otandisuubidde kujja nga ajja awujja ekipanama kye ku kitebe ku bye bakoze. Naye akulaga mugumu talina kyeraliikiridde professional mu kalimu ke ak'obuli bw'enkwe. Mumuyinza ga sinza kulya mu bantu lukwe. Nensigala nga nzija neesolosa gye bali. Naye yakulaga ebyo si bipya. Si bipya. Mwe mulaba bipya ku saidi yammwe naye ffe tubikoze. Since day one mwenno betuliddemu enkwe kati mukyali balamu. Naye waliwo ne betuliddemu enkwe nga bafu. Kati akalimu ke akeeyagalira mutakalinamu yadde obweraliikirivu yadde naaka. Yadde ogamba oba okuswalamu yadde n'akatono wa si bipya ku saidi yago si mawulire. Naye bannange waliwo wootuuka nga mu butuufu discipline teri applicable. Bano abasajja wadde kubeera discipline okubaleka nti discipline naye nedda. Discipline bweyitirira mujoogebwa nnyo ekisusse. Bano abasajja kati lino baagala difuula jjoogo. Ne wabulawo wadde omwana aga nti kamubaze nga atuula akatebe nkasikewo. Waliwo akaseera wootuuka nga discipline teri applicable nga tegwana nga ligenda kufuuka joogo. Bano kati bagenda kafuula kamanyiiro. Nuupu bagifuule nga public toilet nti ajja yanya n'agenda onyanga bw'oyagala. Bannanga sika discipline. Waliwo ebintu ebimu nga bigenda kusukka nga bagenda kutujooga bujoozi nga waliwo osaana okubeera nga discipline ogiteeka ku bbali. At least ne wateekebwawoko ku mbeera. Ani atabalabye naye omuntu najja ye najja adaalimba ayingira wonna wayagalidde. Nze ku luno mubutuufu bino tebyampoomedde. Kano kamanyiiro gwe tokalaba banaye kano kamanyiiro nedda. Something has to be done. See. Owulira omuliro embaga. Eyo yembaga Abannayuganda batuuse bakambwe. Kati Sseggona simanyi gyanadda ne banne abalinga ye simanyi gye banadda. Kuba kati Uganda bannansi banyiivu ate amaaso magule bategeera balaba tokyalina kyoyinza kubalimbalimba n'olunaku n'olwo.
Tokyasobola kubaako na kigambo ky'ovaamu n'obagamba nti ate kino na kino nga bakulaba bagana naye gwe ntambula zo ng'otambula owenyera. Ate otugamba bakujjako Museveni. Nedda. Ng'oyo bamukwata kati kyekiri ku Mpuuga Sseggona ne bannaabwe. Naye Sseggona agenda kukiwulira kubanga abantu batandise omwegobera abalonzi. Gwe abalonzi tutandika kukugoba nti genda omanyi bw'ofiiringa wadde weyita wa kitiibwa weyita wa kitalo weyita naggwano abalonzi batandika kufubutula emisinde. Mukama buli okanga ne bukya Kyagulanyi alyokanga najja naye abasajja baali baatufera. Basajja baali baatufuula bazonto baali baatufuula bazoligo nga tetumanyi na biki bituufu bigenda mu maaso. Gwe nga twafuuka bimpemempeme nga fe twafuuka nga bafuuka bimpemempeme nga bawema buli kimu eky'Abannayuganda n'omusolo ogwandikoledde Bannayuganda enguudo amalwaliro amasomero bo baguwema buwemi bafuuka bimpemempeme. Kyagulanyi tuwonyeza ebimpemempeme webale kujja.